Mbalamusizaako mwenna mikwano. Erinnya lyange enze Nusra Kasi. Abangi gwe baali baataamingako kabagezi bokka. Peegi yange eyo nagireka eyali musunura. Why? Because the partner gwe nnina ebintu byali bitandise omutama. Ffe abakyala simanyi lwaki buli otufuna ku tutumu ebintu bingi ebikyuka. So I decided for me to keep him. I decided to leave the page. But that does not stop me to come out and talk about something as long as sikisusiza. Njagala mbategeeze mikwano gyange. Wabeerangawo ebintu ebimu bye weewala mu bulamu bw'ensi eno. Ewantu gy'ova toyombye Abaganda we baagera nti gy'otera okudda. Obulamu bw'ensi eno kaboolo. Keetooloola enkya tomanyi kagenda kugenda wa. Abantu abasinga mukola ensobi. N'olekanga gy'ovudde yonna ofuddeyo ttogge. N'olekanga abantu abo b'obaddemu oboogeredde bibi byereere. Mu bintu ebisookera ddala mu bulamu bwo ky'obanga osoosanga y'omuntu ne waba yakuyamba olunaku lumu. Kubanga osanga olunaku olwo lwatandikuyambye lwe walina okubanga ofa. Naye abantu twerabira nnyo. Mwewale nnyo abantu abajja ne babasanga bwe mubadde ne beefuula babayamba. Abantu ababeera n'ebigendererwa byabwe. So, mubeeranga beegendereza. Though, nti waliwo n'abajja bambi ng'akikola mu mutima mulungi, naye abo babeera abatono. Omuntu ajja n'asattirira ne bubeera bufumbo. Omuntu n'akubbayo n'ayagala alage ebbaawo nti nno ye talina makulu. So, obulamu bw'ensi bwe butyo butambulira. Ofumiitirizanga nnyo era n'olowooza nnyo katonnakola kintu. Ate ffenna tukimanyi nti omusota nawe gweyubula gute gusigala musota. Omuntu nga teyakwagala talina kisobola mukyusa bwongo bwe kwagala. That's where you people you go wrong. Tetusobola kuva ku kuyamba kubanga era bagamba bw'oba oyamba yamba nga tolina ky'osuubira kukola ki kufuna. Ako nkabalekedde ow'amagezi agalinga agange funa ky'olondamu. I myself am not a motivational speaker. I can call myself I'm a person who speaks just my mind. Ewange eno liringa ssomero. Essomero oyitawo wiisi n'ogenda. Ebiddirira tebaagala mmanya. Nvaayo ne njogera n'ebintu byange. Abamu babitwala, abalala babitwala. Teri kinnuma nti abantu betuwadde amatu oba betwandise ba motivational speaker. These are the wrong people. Betuli mu kulisteninga out. Bano ba marriage failures. Omukazi wafuka marriage failure afuka nakyeyombekedde. Si bonna quote me well. Abantu bano bagetinga desperate. They will never come out and say positive things. What they will do, they will come out boogere negativity ku negativity. Nze bakyala mmwe njagala muveeyo nga temunnatubuulira nti obufumbo bubi, obufumbo komera, obufumbo biki, ffe tetunnalaba, tetunnafumba myaka 10, myaka 2. Bwe muvaayo nga mwogera ku basajja ebintu ebibi bye babakola, mwogere n'ebirungi bye babakolera. Buli muntu yamanyi waatudde wamunyiga watya. Buli muntu yakimanyi. Ebyo muvaayo ne mugamba nti omulembe gwakyuka. Mbu omulembe gwakyuka. Era abakazi b'ennaku zino bakola balina sente. Ate abedda balina wealth. Mujjukire nti wealth si sente. Wealth biba bintu bikalu. Kati banyaffe wasanga ng'omukazi nga mufumbo naye ng'alina amataka nga 5. Bannange essaawa zakakati gwe n'obeeramu n'emmotoka oba n'obeerayo n'akayumbako oba n'obeerayo n'akatakako oba okyenkana omuntu oli. Abantu bali baafumbanga. Ennaku zino ekisinga okubonyaabonya abakazi tulowooza tugenda kwenkanankana abasajja ekitagenda kubeerawo. Mwawula abasajja ne ba boys. Some of you're having boys. Tali musajja ate nga alinamu ku ssente gw'ogenda kumanyira ng'omwana wa nnyoko. Bannange nedda. Era mbabuulira mugenda kukola mubawase ate babamanyiire. Ffenna gye tuli ffe abamanyi ebitwokya naye tetukola bwe tuti. Mutiisiza abaana obufumbo. Mutiisiza abaana okubeera mu relationship. Ye abange omuntu addebwa. Kati musindika abantu mu bisiyaga. Otunuulira omuntu nga mukulu atudde ku TV naye ng'ebintu byayogera tebitegeerekeka.
era nze wange kye nasooka okukola TV z'e Kampala zonna teziriimu, tetuziraba. TV yange gye nasigaza eringa gye ndaba kati nayo njirabako kiro. Kubanga zino programs zemuleeta zisaanyaawo, zimalawo buli kimu. Era singa siki abantu abali mu kulwanyisa ebisiyaga musooke munoonye buli motivational speaker. These people are the ones who are driving obwongo bw'abantu. Kubanga babatiisiza kati bo bakole ki? Bannange, omuntu akugambye nze eri gye nvudde waliyo abakuba bannaabo kibwakuba batta, osobola okukkirirayo? Naawe ogamba bugambi nedda, noweesanga ng'oba okutte ekkubo fu, oba okutte ekkubo kyamu. Kale nno bannange, vidiyo eno buli agimazeeko, nsaba obeemu ekyokuyiga. Nusula bwentyo bwenkomye, nsangibwa Nankulabye Katale, nkola ku byansusu, abaana abato, abakadde, omukulu n'omuto. Ebizigo byange tebina buzibu, okozesa ki ky'olabako, tebina hydroquinone. Osobola okuyitawo, osobola okujja n'ombuuzaako. Nze siri bemuyita ma motivational speaker. I'm not part of them. Kubanga these people bakuto marriages affe zona bas driving them down. I'm not, please. I'm not. I'm just a businesswoman. I'm just someone who comes out. I speak my mind. I let my things go. And when you open my app, I'm a different version, please. There is no way you can tell me you're married woman. Nga wikasero wemula. Musajja cho yasobola kuwasa gwe mukazi gwe. No wemula kagamba galinga sisobola na gaisa mukama. Mutubale mukukubwa magezi sifena nti tuli basiru. Mwewasa tebabawasa. Muleke abantu be bawasa batuulireyo. Nja kudda part 2 mukama bankomye.